Akadde kano ekikutte wansi na waggulu y'ennyingo 102 nga bannansi abasinga obungi gye boogerako. Kino nno ne Paalamenti kyagiwaliriza okugenda mu luwummula abaka beebuze ku bannansi ku nsonga eno nga omukulisa w'olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala Rebecca Lutwala Kadaga bwe yabalagira, era baweereddwa obukadde 29 eri buli mubaka okugenda okwebuuza ku bannaabwe. Wabula poliisi ezenga eyimiriza enkuŋŋaana ezitali zimu saako n'okubakubamu omukka ogubalagala awamu n'amasasi nga bagombuula ababa bazze mu nkuŋŋaana nga zino, era nga n'olumu mwafiiddemu omuntu Ssabbiiti eyise olwabadde erukunjiri. Poliisi mu ngeri emu yafumya n'ekiwandiiko ekiwera omubaka yenna okugenda mu kitundu ky'atakiikirira nga yeebuuza ku baayo awamu n'okuyambako bannaabwe ku nsonga ekwata ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga. Okusinziira kwakola nga ssentebe w'akakiiko kano Medi Mulumba, poliisi eraga kyekubiira mu mirimu gyayo. The police of its role contained in Article 20, 21, 212 and 221 of the Constitution of Uganda in the international instrument and in the international instruments to respect, fulfill and protect without discrimination the enjoyment of people's rights and freedoms. We therefore once again demand that in enforcing the law, the police and other security agencies must strike a correct balance between public order and the exercise of rights and freedoms by individuals and groups. Security agencies should ensure impartiality and non-discrimination in order to serve the promotion of the rule of law and only impose restrictions that are acceptable and justifiable in a free and democratic society. Onono ajjukiza abasirikale abakola ebikola bino nga bwe bajja okuvunaanwa ng'abantu. Olw'ebbaga eryo bwe nga tukubira omulanga abali mu byobufuzi abannabyabufuzi bonna n'abantu babeere nti basobola okuwulira bannaabwe nga baba boogedde. Tuyinza okulaba nti abantu bangi nnyo tebaagala kuwulira sayidi y'abantu abalala abawagira ebbago bagamba nti togikwatako, era bw'ogikwatako baagala kukuba bukubi, bagikwateko nabo bagamba nti tulina ogikwatako. Kati tugamba nti yes, muwulizaganye, mwogere, tufune consensus, tufune kyetwagala nga bannayuganda, kubanga ebbago lino ligenda kugasa bannayuganda bonna, ligenda kukwatako bannayuganda bonna. Akakiiko era kavumidde n'ebikolwa ebikolebwa abaka abatali bamu abatawagira bbago lino nga banemesa bannaabwe abaliwagira okubeera nga nabo batuusa obubaka bwabwe. Tuyige okukolera awamu nga bannayuganda, tubeere nga tukola ebintu ebisaanidde, tukole ebintu nga tulimiragana, tubeere nga tuzimba eggwanga lyaffe, tubeere nga tuzimba obumu mu Uganda. Ne tusaba security agencies nti nga bakola omulimu gwabwe bategeere nti kiba kyetusinga okubeetaagamu kukuuma ddembe, si ate kukola bintu ebiyinza okutabangula eddembe. Akakiiko kano kasuubiza nga bwe kagenda osisinkana abantu ab'enjawulo omuli abakulembeze b'amadiini oba enzikiriza, omukubiza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu ne bannabyabufuzi abalala okulaba nga ensonga eno ekwatibwako kannabwala basobola okubeera nga bagituula ku nfeete. Akadde kano baakafuna okwemulugunya 109 wabula nga ku gyo emisango 165 gikwata ku kutulugunya saako n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Bategeezezza ng'omulodi w'ekibuga Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bw'atannabagenda kukola statement ku nsonga y'okutulugunya eddembe lye. The opponents are saying all power belongs to the people, and they are quiet. They say all power belongs to the people, so we must go and ask these people. The proponents are amplifying the fact that they shall exercise their sovereignty in accordance with this constitution. So what we are saying, let us read these things holistically as a whole. You don't read just a sentence partially. And when you're doing, for example, we're also saying they were beating somebody's mother because they said, why did you produce such a son? Who is supporting this? Yisa Chigongo, Kurwa Channel 44 Oregulo.